Ebikolwa by'abatume essuula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Akacwano bwe kaamala okukakkana, Pawulo n'ayita abayigirizwa n'ababuulirira n'abasiibula, n'avaayo okugenda e Makedoni. N'agenda ng'ayita mu bitundu ebyo ng'abagumya, n'atuuka e Buyonaani. Eyo n'amalayo emyezi 3. Bwe yali ateekateeka okusaabala ku nnyanja okulaga e Busuuli, n'ategeera olukwa Abayudaaya lwe baali basaze, n'asalawo okuddayo mu Makedoni. Sopateri Omuberoya mutabani wa Puulo n'amuwerekerako okutuuka mu Asiya wamu n'Abasesalonika. Alusituliko ne Sekundo ne Gaayo ow'e Derube ne Timoseewo n'Abasiya, Tukiko ne Tulofiimo. Bano bo ne beeyongerayo ne batulindirira mu Tulowa. Ffe ne tusaabala okuva e Firipi nga tumaze okukwata ennaku ez'emigaati egitazimbulukusiddwa, ne tumala ku nnyanja ennaku 5, ne tulyoka tubatuukako. Eyo ne tumalayo ennaku 7. Awo ku lunaku olw'olubereberye mu Ssabbiiti, bwe twakungaana okumenya emigaati, Pawulo n'anyumya nabo ng'ayagala okusitula enkeera, n'alwawo mu kwogera okutuusa ettumbi. Mu kisenge ekya waggulu mwe twali tukuŋŋaanidde mwalimu ettaala nga zaaka. Waaliwo omuvubuka erinnya lye Yatuka eyali atudde ku ddirisa, n'akwatibwa otulo tungi. Awo Pawulo bwe yali alwawo ng'akyanyumya, ne yeebakira ddala, okutuuka bwe yasumattuka n'ava ku mwaliriro ogwokusatu n'agwa ebweru n'afiirawo. Pawulo n'akka wansi n'amusitulawo, n'agamba nti, "Temukuba biwoobe, obulamu bwe mwebuli munda." N'addayo waggulu n'amenya omugaati ne balya. Pawulo ne yeeyongera okunyumya okutuusiza ddala obudde okukya. Omuvubuka ne bamutwala eka nga mulamu, ne basanyuka nnyo. Naye ffe ne tukulembera okutuuka ku kyombo ne tusaabala ne tutuuka e Aso, nga tulowooza ng'anaatwegattirako eyo, naye ye yali ateeseteese kuyita ku lukalu. Bwe yatuuka mu Aso n'asaabala naffe ne tutuuka e Mutuleene. Bwe twava eyo ne tusaabala, ku lunaku olwokubiri ne tutuuka mu kifo ekyolekedde Kiyo. Ku lunaku olwokusatu ne tugoba ku Samo. Ku lunaku olwokuna ne tutuuka e Mireeto. Kubanga Pawulo yali asazeewo obutayimirira mu Efeso aleme okulwa mu Asiya, kubanga yali ayanguwa oba kiyinzika okubeera mu Yerusaalemi ku lunaku lwa Pentekooti. Bwe yali mu Mireeto n'atuma mu Efeso n'ayita abakadde b'ekkanisa. Bwe baatuuka gy'ali n'abagamba nti, "Mwe mumanyi okuva ku lunaku olw'olubereberye bwe nalinnya mu Asiya, bwe nabanga nammwe mu biro byonna, nga mpeereza Mukama waffe n'obuwombeefu bwonna n'amazima n'okugesesebwa ebyantuukako olw'enkwe z'Abayudaaya. Bwe seekekanga kubabuulira kigambo kyonna ekisaana, n'okubayigirizanga mu maaso g'abantu ne mu buli nju, nga ntegeeza Abayudaaya era n'Abayonaani okwenenya eri Katonda n'okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Kaakano laba, bwe nsiibiddwa mu mwoyo, ngenda e Yerusaalemi nga simanyi bye ndiraba eyo, wabula ng'Omwoyo Omutukuvu ategeeza nti okusiibibwa n'okubonyaabonyezebwa binnindiridde mu buli kibuga. Naye obulamu bwange sibutwala kuba kintu oba kya muwendo gye ndi, ndyoke ntuukiriza olugendo lwange n'okuweereza kwe nnaweebwa Mukama waffe Yesu, okutegeezanga Enjiri ey'ekisa kya Katonda. Kaakano laba, nze mmanyi nga temukyaddayo kulaba maaso gange mmwe mwenna be nayitangamu nga mbuulira obwakabaka. Kyenva mbategeeza leero nti nze ndi mulongoofu olw'omusaayi gwa bonna, kubanga seekekanga kubabuulira kuteesa kwa Katonda kwonna. Mwekuumenga mmwe mwenna n'ekisibo kyonna Omwoyo Omutukuvu mwe yabateeka mmwe okuba abalabirizi, okulundanga ekkanisa ya Katonda gye yeegulira n'omusaayi gwe ye yennyini. Nze mmanyi nga bwe ndimala okuvaayo emisege emikambwe giriyingiramu mmwe, tegirisaasira kisibo, era mu mmwe mwekka muliva abantu nga boogera ebigambo ebikyamye okuwalula abayigirizwa ku ludda lwabwe. Kale mutunule, mujjukire nga saalekanga kulabula n'amaziga buli muntu mu myaka 3 emisana n'ekiro. Era ne kaakano mbasigira Katonda n'ekigambo eky'ekisa kyekiyinza okuzimba n'okugaba obusika mu abo bonna abaatukuzibwa. Seegombanga ffeeza ya muntu yenna newankubadde zaabu newankubadde ekyambalo. Mwe mumanyi ng'emikono gino gye gyakolanga bye neetaaga n'abo abali nange. Mbalaze mu byonna bwe kibagwanira okukolanga emirimu, bwe mutyo okuyambanga abatalina maanyi, n'okujjukiranga ebigambo bya Mukama waffe Yesu bwe yagamba ye yennyini nti, "Okugaba kwa mukisa okusinga okutoola." Bwe yayogera bw'atyo n'afukamira n'asaba nabo bonna.
ne bakaaba nnyo bonna ne bamugwa mu kifuba Pawulo ne bamunywegera nga banakuwala okusinga byonna olw'ekigambo ky'ayayogera nti tebakyaddayo kumulaba. Ne bamuwerekerako okutuuka ku kyombo.